Bannange abalungi abampuliriza tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe olugero lwaffe olwagamyuka omutezi olwawandiikibwa omwami Nkata Musa Ntyaba Arana Weetaase ng'omusomi wo nze Nalubega Flavia nga tugenda ku ssuula yaffe ey'omunaana kyokisa ewannyo. Mu ssuula yaffe ey'omusanvu tusembye okulaba nga omugabe waffe atunnyonnyola ebyaliwo mu kusumika oba mu lumbe kwabya olumbe lw'omwami John Nteeba. Ssuula yaffe kyokisa ewannyo etandika bw'eti: nga nakeeyanjula ku mulimu naweebwa ebiragiro okutandikirawo okunoonyereza ku ggulire. Gavumenti yali erowooza nti tulirina nga mpeereddwa ne bbeetu okukozesa ensimbi za kampuni nga bwe nali ndowooza nti zisobola okuntuusa ku buwanguzi, anti omusiira nnumbu tabalirira zigenda n'amazzi. Dimansi ebbiri ezampeebwa okukoleramu omulimu guno zaalinga olunaku olumu, anti zaggwako nga sirina kya mugaso kye nzudde. Nagezaako okukolagana n'omu ku bavubuka eyali akolera mu kitongole ekikessi ambuulire ekyali kirowoozebwa nti nkirina oba nti nkimanyi. Munnange ono oluusi namweyambisanga okuntemera oluwenda olwansobozesanga okutuuka ku ekyo kye nalinga noonyerezaako. Ku mulundi guno yampeereza buweereza kapapula ke nali sisobola kuggyamu makulu. Kaali kafaananako n'ako ke nasanga mu nsawo ya Meeja Kaberenge ku lunaku lwe namwaza. Kaali kawandiikiddwako ebigambo ebyali bigamba nti nikibuuliraani. Nategeera nti akapapula kano kaali k'amakulu nnyo era nga nali nteekwa okusala amagezi agakwataganya akapapula kano n'amaka ga Meeja Kaberenge amalala ge nategeera oluvannyuma nti agalina oba ne neeyisaaye mu kitongole kye yali akulira. Tegwali mulimu mutene naye anti akeewa obulume kakunira. Mba sinnatandika kunoonyereza ku bikwata ku maka ga Meeja Kaberenge gano ne wagwawo ekintu ekikulu mu Kampala. Omu ku baana ba Naggagga w'omu Kampala ne yeetuga. Naggagga ono yali akolagana nnyo n'olupapula lwaffe era nga mu lwo mwalangira ebyamaguzi bye. Abakozi ba kampuni abawerako twasula mu lumbe okumubudaabuda n'okumukwatirako ku mikolo gy'okuziika. Okuziika nga kuwedde, olumbe lwakumirwa mu maka ga kitaawe newankubadde ng'abantu bangi balwesamba nga bagamba nti kyali kimenya empisa y'ensi kubanga omuntu eyeetuze ayisibwa nga kyonziira. Wabula kitaawe yagamba nti yali talina bukakafu bumala nti Paatu yali yeetuze ate ng'okuva lwe yali alinawo n'omwana we wadde nga teyali mufumbo kyali kyetaagisa okukuma olumbe n'okuteekateeka okulwabya. Mujjukire tuli ku ssuula yaffe kyokisa ewannyo. Oluggwayo nti omulubaale yakyogera. Akawungeezi ako taata w'omugenzi omwami Desidoliyo Mukasa yankwata ku mukono n'anziza ebbali. Yantegeeza nti yali takakasa nti Paatu yeewadde yekkakanya okawulire. Paatu abadde mwana mulungi, omuwulize era ow'eggonjebwa. Abadde mugezi, omukozi, ateebalira era ng'alengera bulungi gy'alaga. Abadde alina omuze ogw'okupepeya n'abawala nga taliiko kyakuyiga kyonna kyajja mu lugero olugamba nti ensowera ey'amaddu efa kiwaluko. Naye mumusonyiye.
yayogeranga bino byonna ng'eno bw'azibiikiriza amaziga obutatonya anti malizi masajja galira gavumbeera. Namubuuza kwasinziira okulowooza nti Paatu bassemutte nga bamuyengera kanywe okawulire. Yantegeeza nti Paatu abadde n'omuwala wa minisita gw'abadde ayagala okuwasa kyokka nga bakadde b'omuwala baamumugaana olw'okubanga nti si wa ddiini yaabwe. Kyokka nga baamugamba asigale ng'ow'omu maka ng'ow'omukwano mu maka naye eby'okuwasa Jennifer abiveeko. Ndowooza bwe baakizuula nti abaana bano babadde bamaliridde okufumbiriganwa kyebavudde bamuyengera emmimbiri. Namusaba agume agende akole statement ku poliisi kyokka n'akigaana nga talaba bw'ayinza kumatiza poliisi ate nga n'abasawo baali bakoze dda ebbaluwa ezikakasa nti Paatu yanywa butwa. Wadde nga namulaga nti ebbaluwa y'omusawo yali tegamba nti Paatu yeewayeko obutwa era nga poliisi yali ekyasobola okukola okunoonyereza naye Desdolio yakombera ddala kwerima bwentyo ne mmuvaako bukumbu nkuyege ku gye. Newankubadde nga teyanjatulira naye mu mutima gwe nakiraba nti yalina ekirowoozo nti nze nga munnamawulire nali nsobola okuvuma ekyavaako mutabani we okufa era ne nkiteeka mu lujjudde n'obwenkanya ne bukolebwa. Nange muli natandika okuwulira ekifuuyirize ekyali kintegeeza nti Paatu ayinza okuba nga yafa lumbe olukwatire era ng'okufa kwe okwekuusa ne ku minisita yali akooneddwako kwali kukyasobola okukola amawulire. Neefuna ku buweerero okuva ku mukama wange Rose Serabidde yali yeefudde lubuto kyoto anti alusennyere enku yakoowa. Nasaba Desdoli yakebere mu ssimu y'omugenzi alabe oba ng'ayinza okusangamu essimu ya Jennifer. Yagizuula era nange ne ngitereka mu yange. Enkeera nabakana n'omulimu gw'okuzuula ekyavaako okufa kwa Paatu. Nakubira Jennifer essimu ne mmusaba akalagaane oba giyita appointment. Era naye teyassaamu kantu nakkiriza okunsisinkana mu ofiisi yange. Jennifer yali muwala mulungi ddala nga wa nnyanjuliro. Amannyo ge nga ga kasenge ate nga gatukula ng'omuzira. Ebigambo bye yali abirondesa magezi ng'alinga eyasoma obusomesa. Yantegeeza nga Paatu bwe yali muganzi we era nga ku Sande eyo baali basoma naye mu kkanisa wadde nga ye yali Mukristu. Oluvannyuma baalya naye ekyemisana nga tannaddayo waabwe. Ku lunaku olwo bakadde be tebaaliwo kubanga buli lunaku lwa Nagawonye oba luyita olwokutaano baagendanga mu kyalo okulabirira ebyayo ne bakomangawo ku Sande. Ekiro Jennifer yali ayogera ng'eno amaziga bwe gamuyitamu bwe gamuyunguka. Yantegeeza nti bakadde be baali babagaanye okufumbiriganwa ate nga tebabawadde ensonga nnambulukufu bulungi. Kati nze olw'obutaagala kunyiiza bakadde bange kyenava mwatulira nga bwe sikyamufumbiddwa. Namutegeeza ne ku nteekateeka y'okugyamu olubuto alyoke asigalire ddala nga mwannyinaze Just. Nsuubira kino kyekyavaako Paatu okwetta. Ebyo nga mmaze okubifuna nakubira minisita essimu ne mmutegeeza nga bwe nali ngenda okufulumya ebikwata ku nfa ya Paatu kyokka nga waliwo ebimukwatako mu sitoole be nali njagala abeeko kyabyogerako nga sinnaba kufulumya ggulire bino. Kyambuukako omunene okwecwacwana nannangira obwavu obumpunyeeza ne buntuusa ne mu maka ge nsobole okufuna omusaala okuva mu bakama bange. Bannamawulire twalaba obutayala nnyama mu maaso.
bw'ofulumya eggulire nga tosoose kubuuza ku abo ababbe likwatako oba ozzizza musango muloope. Bw'ofuba okubatuukirira ne bakuvuma, oluusi n'okwagala okukuwa ssente osobole okutta sitoole. Ne ku luno bwe gwali, minisita yanvuma n'andeka ku muzi gumu, so nno nga yamala bya mu bulago kubanga ebyo bye twasooka okugumira omunya tegutya munyale. Nga minisita amaze okwennyula yekka ku lufulebe lw'ebigambo ebyebusagwa be yanjolekeza, yamala n'antegeeza nga bwe yali ali mu lukiiko kyokka n'ampa essimu ya mukazi we mbu kubanga ye yali amanyi ebisingawo. Omukyala bwe namufuna namutegeeza ng'okufa kwa Paatu bwe kwali kwekuuse ennyo ku ye ne bba, era nga nsuubira nti yaweebwa butwa ng'ali mu maka ago. Omukyala yakkiriza nga Paatu bwe yali muganzi wa muwala we, era nga baali babagaanye okufumbirigwa n'olw'ensonga ze yali tayinza kubuulira munnamawulire. Oluggi yali aluggulidde ku ppata. Namutegeeza nti olw'okuba nga waliwo by'atayinza kwogerako, kye kiba kisuubirwa nti Paatu yattibwa buttibwa, nga era ng'okufa kwe nali ntuuse okukuteera ddala munda mu maka gaabwe. Mukoomunene yatandika okutuyana era kyaddaaki n'avaamu omwasi. Yantegeeza nti, "Mwana wange, amayumba gatereka bingi, era bino bye ŋŋenda okukutegeeza tobiwandiika. Bitwale nti sibikugambye, tonzita." Yasiriikiriramu nassa ekikkoowe, oluvannyuma n'agamba nti, "Emyaka 23 egiyiseewo twatabukamu ne baze. Yandeka mu nnyumba ng'alabyeyo ayidde entumbwe, ate ne lwe yabanga awuubyeko olubu lw'ekigere awaka nga twawula ekisenge. Twali tufuuse abafumbo abawuulu, ate nga tetusobola kulangirira mu butongole nti obufumbo bwaffe bwali butomedde enjazi. Jaaka yali akyuse, yali takyalya mmere gye nfumbye ng'afuukidde ddala mwannyinaze. In fact, he was simply a jack. Yansikondoka n'awuukira, nange muli ne ntandika okwevuma ekyannyingiza omulimu guno oguteeka abantu ku luwempe ne tubaanika ng'enswa, mbu simanyi tuli bakalondoozi b'ebyo ebigwawo mu nsi. Kaabulengano obw'akalondoozi. Nali nfunye ekirowoozo eky'okukomya awo obulumi omukyala bwe yalimu, naye ate amangu ago eddoboozi ery'obutendeke ne mpulira nga linduumira omulundi gumu nti, "Tabula, linnya ekitaliri, omubisi gukale." Kyennava mugamba agende mu maaso eby'okukaaba agira abizza ku bbali. Yeeyongerayo n'agamba nti, "Olunaku lumu nagendako mu mazina agaali mu emu ku wooteeri enkulu mu Uganda. Eyo gye nasisinkana ne 𝑑𝑒𝑧𝑖, era ng'ebyaddirira kwe kufuna olubuto lw'omwana oyo Jennifer. Baza ebigambo by'okufuna olubuto yabitegeera mu biseera mwe yali agenda okwesimbirawo ku bubaka bwa Paalamenti. Teyannenya nnyo kubanga naye yali awulira omusango ogw'okungalabanja okumalira ddala ebbanga lya myaka 2. Twasonyiwagana kubanga naye mu kiseera kino yali amaze okwekuba mu kifuba. Twakkiriziganya obutajjaamu lubuto kubanga ekitonde kya Katonda kino tekyalina musango. Wabula yansaba tusirikire ebigambo bino kubanga byali biyinza okumuttattana mu by'obufuzi, ate nga yalina ekirowoozo nti mu maaso eyo talirema kuvuganya ku bukulembeze bwa ggwanga. Ekyaddirira kwe kukuza Jennifer ng'omwana we bwoya. Jennifer aliba tabyogedde, twamuzzaako n'abaana abalala 3. 𝑑𝑒𝑧𝑖 saamubuulira nti nalina omwana we era tetwaddayo kuwuliziganya. Ekigenda okuleeta embeteza ne kate
ne Kateketwe ye mwana Paatu okusisinkana Jennifer ne baagala bafumbiriganwe. Paatu yajjanga awaka wano ng'alabika mukozi wa mpisa, omuwombeefu era gwe wandyagadde okuwasa muwala wo. Ekyennaku bwe nagenda okumubuuza kitaawe yaŋŋamba nti ye Desidorio Mukasa, Director wa 𝑂𝑚𝑢𝑡𝑒𝑧𝑖 and Travel. Katono ngwewo ekigo kubanga abaana bano baali ba Luganda, kyetwava tubalobera okufumbiriganwa. Yayogeranga bino byonna ng'eno amaziga bwe gamuyitamu nga kwatadde n'okulondobereza nti kyokisa ewannyo omulubaale yakyogera. Bwe natuusa sitole eno ewa Rose Sserabidde n'abakuŋŋaanya wa muyizi ne musaba tugira tugituulako okulonda kwa bonna okwali kubindabinda kumale okuggwa. Rose yantunuulira enkakaba ng'alinga alagirira omusota n'oluvannyuma n'amboggolera nti okola ki mu ffumbiro bw'oba nga otya ebbugumu? Eno sitoola omanyi ssente z'egenda okukola? Egguliro lino olimaliddeko ebiseera ate n'olinoonyerezaako bulungi mu ngeri ey'obutendeke. Siyinza butalifulumya kikafuuwe. Minisita bw'aba ng'alina kye yeemulugunya ku sitoola eno nimusangayo mu kkooti. Ye bwe tunaatya ensowera tunaabagira mu nju? Namuddamu n'eggonjebwa nti mukama wange gw'onoobajja gwe tunaagoyesa. Nali nkyagaanira wanze kafenyere ebbugga lyalabbisi. Abantu abandaba ng'ebweru w'omulimu nga mpita kuli nga mufu yaawunya baali tebamanyi nti nalinga nkolera wansi w'omukazi Naluwali ataatalizanga basibe mu lutabaalo ne bwe babeeranga bawanise emikono. Kyandabikira okuba nti yali asibuka mu luse lwa Kimyanku so si mu lwa Mannyoweenu ayogerwako nti yali mukubya byayi mu biseera by'entabaalo za Buganda ez'edda. Egguliro lino lyatunda nnyo naye ate ne linyiiza nnyo nannyini kampuni kubanga minisita yali mukwano gwe nkalyantya era nga waliwo n'emirimu emirala gye baakoleranga awamu. Nannyini lupapula Omwami Davis Makumbi kyeyava asaba Nnaabakuŋŋaanya Omukyala Rose Sserabidde ampummuze ku mulimu kubanga mbu nali mpitiridde okwewanika ku bakulu. Rose yali amanyi nnyo okutaasa n'okutaatira abakozi be. Yagaana okumpummuza wabula n'ategeeza omugagga nti ye kennyini eyantuma okunoonyereza ku ggulire ate era n'alifulumya yateekwa okulekulira so si nze yali akolera ku biragiro bye. Kyali kizibu nnyo okuzzaawo omuntu alinga Rose